alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amanya nze Sheikh Dr. Irumba Muhammad ngamiuka hizemine Sheikh Abdallah Semambo. Tubagaliza mirembe bannayuganda mwenna byonna gye muli ababadde mu campaign ababadde ebyobufuzi byonna nga bwe bitambudde mwebale nnyo okugezaako buli omu araze kikyayinawo naye kati ekisinga obukulu nga campaign ziggwa tugenda ffenna kulonda tugende tulonde ge mazima tebasigala tebayekwasa nti lwaki mpolampola tuuka gy'olina okulondera obeere ng'olonda ekyo kimwe kyokubiri tubeere ab'emirembe tetudda ate mu byakwekalakaasa kukubagana kusikangana bitogi buli omu beera wa mirembe londa gw'oyagala tebakutiisatiisa kasita ebintu byonna bya security ballot londa gw'omanyi nga gw'osuubira yayinza okukola tusabe Katonda tubeere ab'emirembe buli wonna we tunaaba tutuuse bwe tumaliriza okulonda bye babalonze bye banaaba balangiridde tuwulirize bulungi era tugoberere amateeka. Tumanyi nti campaign zonna tuzirabye emirembe wadde nga mubaddemu obuntuntu obutabadde bulungi naye emirembe gye kisinza okutegerekeka nti campaign ebadde ya mirembe. Tusuubira tewali bwetaavu bwakutandika kusalako simanyi mobile money simanyi ebyempuliziganya tusigale nga tuli mirembe tewaba atataaganya mirembe gyaffe lwakuba tumanyi nti okukwata ku bintu ebyo bye tutera okukozesa ng'ebyempuliziganya ate nakyo kiba kya bulabe mu ngeri endala. So tulaba era tusaba ffe nga bannaddiini nti tewaba atataaganya bantu mu mirembe gyabwe ebyempuliziganya bisigale nga bwe biri. Tusuubira tewajja kuba kizibu tusabe Allah tusabe omutonzi emirembe gibeerewo naye tewaba atataaganya bantu mu mbeera eyo. Tuleme kutya eggwanga lyaffe tuleme kwetya era twagalane ab'ebyokwerinda bannaddiini abakulembeze abalala bannansi ffenna twagalane tubeere ab'emirembe era ng'eddiini yaffe bwe tukubiriza nti salaamu mirembe wakati waffe era Katonda waffe atwagala tubeere ab'emirembe. Okwogerwa mu ngeri y'okunoonya akalulu tusaba abantu baleme ebigambo ebyo okubijja mu mbeera yaabyo abagamba nti akalulu bagenda kanoonya bakakuuma ebyo byonna bigambo si bibi nnyo mu lulimi lw'ebyobufuzi naye buli omu kyalina okumanya nti akyali ow'emyaka emito alina okweyisa obulungi asobole okuwangaala oba oliawo afune gavumenti gy'ayagala. So tetusaanidde kukubagana abalina amaanyi tugakozesa obulungi abakyali b'emyaka emito abalina obuyinza tubukozese bulungi buli omu akakase nti n'enkye tusangawo. Ekirala tetwerabira nti Uganda sifa abasooso gibeeramu ffe abaliwo tugenda kuvaawo tulina ogikuuma obulungi tusobole ogikwasa abalala abaliddawo nga tuvuddewo. Tewali w'amaanyi mangi nnyo gasinga Uganda tugikuume bulungi nti okukuuma emirembe buvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna. Kituufu abavubuka batera okunenyezebwa naye ab'ebyokwerinda abalina obuyinza obungi ennyo oba oliawo n'amaanyi agasingako ffe abasigadde oluusi nabo owekanga ebintu tebitambudde bulungi. Tusaba ba commanders n'abo abalina obuyinza abafuga era abakontrolinga ebyokwerinda by'eggwanga nti naffe tubeere bakisa abantu muleme kubatya muleme kututya tetulina nnyo nsonga y'amaanyi abalina kyayogedde tukiwulirize. So ab'ebyokwerinda tuleme kubeera nga ffe abatandikirwako ate okwonoona ebyokwerinda ate bye twaweebwa obuvunaanyizibwa okukuuma. Bismillahirrahmanirrahim. Okusookera ddala neebaza Mukama Katonda atutuusiza ku lunaku luno era ne mwebaza olw'okuba nti ayisizza mu bakandideti baffe bonna okuviira ddala ku bakansala z'ebyalo disitulikiti paka ku mukulembeze w'eggwanga. Mbayuzayuza olw'okumalako akampeyini obulungi. Mukama yeebale era abakuume bonna abaana bayiseemu Katonda abawa obukulembeze obulungi abo bonna abanaaba tebayiseemu Mukama abawa obugumiikiriza basobole okuddamu ate akalulu akalala. Okudda eri ekibuuzo omukana Buganda kyambuuzizza nti abantu abalala bagamba nti tubakwatako
tekiba kya buvunaanyizibwa, tekiba kirungi omuntu yenna atuuse okulonda ng'alina ebisaanizo by'okulonda n'agamba nti tebimukwatako, abanga ali kulya mu nsi ye olukwe, kubanga enkya ajja kwetaaga omukulembeze omulungi ye gw'alowooza nti mulungi, yandibadde omulungi ate nga teyamulonda, nandika okwejusa nti singa nali mmanyi kati yaba yeekoseza yekka. Si kirungi. Nkubiriza abantu bonna abalina obusobozi okugenda okulonda, abalina ebisaanizo bagende balage obukugu bwabwe, bagende balage obuvunaanyizibwa bwabwe, bagende balonde. Tebakola ki? Tebazira okulonda, kubanga okulonda kintu kya mugaso nnyo, kyetwala eggwanga lyaffe mu maaso. Abavubuka bazzukulu mbasaba beeyise bulungi. Ensi eyagala mirembe, teyagala mirerembe. Gwe obeera mu kisaawe ky'akalulu, weeyise bulungi, londa, bagondere amateeka n'ebiragiro ebya Electoral Commission byateekawo. Electoral Commission yateekawo ebiragiro ebyo ng'etulungamya ffe tusobole okukola ki, abavubuka baleme okufuna, si bavubuka bokka baleme okufuna ki, ebizibu. Kubanga singa okola fuujo n'okosebwa, gwe ogenda kubonaabona. Saasira bakadde bo, saasira baganda bo, saasira b'emikwano gyo, abo batabanyi baffe abo, bazzukulu abo. Mubeere bakakkamu, mugende mulonde, mugenderere ebikolwa, amateeka agafuga by'okulonda. Mudde muleme okubonyaabonya abakuuma ddembe, kubanga singa tutawatawula omukuuma ddembe tayinza okutawatawula. N'abakuuma eddembe nabo babeere bavunaanyizibwa, bakole ebyo, babeere n'integrity n'empisa yaki ey'omulimu gwabwe, bakole nga batisemu obukugu n'okutendekebwa kwe baakola, bakume bulungi Abannayuganda. Ffenna tuli Bannayuganda, kale mbakubiriza kukola ki? Okweyisa bulungi. Okwo nga bwe ntwala omukisa guno okuyuzaayoza abo bonna bakandideeti bebala okumalako akalulu kaabwe, kampeyini zaabwe obulungi, tukuume emirembe kubanga enkya weetaagibwa. Era neebaza nnyo n'ensaasira bonna abakoseddwa mu kulonda mu kampeyini ezibaddeko, bambi Mukama Katonda abanyige ebibundu ebibaliko, abaafiirwa baabwe mbasaasidde nnyo, Katonda basaasira abo ebiwumulo ebirungi. Neebaza ne baddokita abagezezaako okulafuba n'okulaba nti bajjanjaba bonna bafunye ki, ebizibu mu kulonda mu kampeyini, abafunye accidents n'endwadde endala zonna endala. Mbasaba bonna Bannayuganda tubeere abagumiikiriza, kubanga ebirungi byonna biva mu kugumiikiriza. Amanya nze Honorable Gule Issa, Member of General Assembly, nakiikirira ekitundu kya Budaaka Muzirimu District, at the same time acting as National Chairman, Uganda Muslim Supreme Council, Old Kampala. Tusaba ab'ebyokulonda aba Electoral Commission okubeera nga mweyisa bulungi, okubeera nga mubeera abeerufu, okuviira ddala wansi ku polling station, ku levels zonna, ku districts, ku national Chairperson Electoral Commission Justice byabakama omusajja omukulu ennyo muyivu, mukulu wange. Tusaba nti mubeere in charge, mubeere abobuvunaanyizibwa, mukakase nti you deliver mandate y'abantu gye batadde mu bubokisi. Muleme kubanga mwate abaviirako ebigambo ebingi n'obutakkaanya ku bifo ebyenjawulo. Lwakuba ebyokwerinda bwe banaakola ogwabwe n'abalonda ne bakola ogwabwe, kati ate mmwe ne mulemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa, mujja kubeera nga ate mmwe abatuleetedde ekizibu. So buli omu akuume obuvunaanyizibwa bwe yakwasibwa. Ow'ebyokulonda akuume, atuukirize, yeeyise bulungi, tatubba nga Bannayuganda, abeere nga bye tutadde mu kabokisi byajjamu era byalaga byalangirira. Lwakuba bye tutadde mu kabokisi ye Uganda.